Kadama amanyiddwa nga Jamilah. Kadama ono Bambi yaweereddwa obutwa. Yes, ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu ne tugamba nti subscribinga onyige n'akaakadde osobole okubanga oba omu ku basooka okulaba stories zaffe. Yes, tugenda kuba tukuteerayo ko ne international stories osobole okubanga otegeera ebifa mu nsi yonna. Yes, abantu baffe ab'enjawulo, yes, Magoba Profit e Kampala kutumiddeko yonna gy'oli tukwagala nnyo. Yes, abantu baffe abali e Dubai, e Qatar, Saudi Arabia, mu Oman tubagamba bugambi kyemukola mukola ky'amaanyi okubanga mwekuumidde ku Projan Media TV. Naye olunaku olwaleero story gye tuleese, Kadama ono Jamilah agenda kuba yeeyogerera omuwulireko, naye kino ekikola tukivumirira. Naddala abantu ba agent abasinga, omwana wakubye essimu n'agamba nti ye ng'omuntu ali bubi, ennyumba gye wamutwalamu okubanga akola ali bubi. Gezaako okuba nti oteekawo embeera emudduukirira, kubanga Bambi abaana abasinga bafunye ebizibu n'Abawarabu, abaana baweereddwa obutwa. Kati nga Jamilah, Jamilah agenda kunnyonnyola nti bakamusaako drip 20 mu kifo kimu. Naye gwe weebuuze, muntu ki gwe bateekako ezo drip mu kifo ekimu? Ekitegeeza ekirwadde ekimuluma kibadde ky'amaanyi. Obutwa bwe yanywedde bwabadde bw'amaanyi era yawonedde watono okusobola okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga kiva ku ki? Ba agenti mwesuuliddeyo gwa nagamba temwagala kuyamba abaana bano. Ngenda kuteerako omukyalo ono Kadama Jamilah akunnyonnyola embeera gy'ayitamu, yadde mu ddwaliro mwali tebakkiriza kukwatiramu masimu. Naye teweeraliikirira, ye yasobodde okuba nga recordinga vidiyo eno asobole okuba nga akola ki? Ategeeza ensi ekigenda mu maaso. Ate ne banne mulimu bassekadama ogenda buulira bye bagenda okunnyonnyola, bagezaako okuba nti bayamba famire yo n'omuwala etegeere, bafune engeri yonna esoboka omuwala ono basobole okuba nga bamuggyayo, kubanga anytime naawe omuwala ono ayinza okufuna obuzibu waaba awonye obutwa buno bwe bamuwadde. Abantu bangi balowooza bino bintu byakusaaga, naye abantu abo Abawarabu abaana babawa obutwa. Babawa obutwa obwaddala, abaana bafa. Guyinza okulowooza bya sayansi, naye omwana ogenda mwewulirirako akunnyonnyole buzibu ki bwayiseemu. Yenna bamukubye empiso, bamutaddeko zidripu, bamutaddemu enseke mu mbuto. Lwaki? Yaweereddwa obutwa, naye ng'ate Bambi abantu nga bano baba bajja kukola ng'azze kunoonya ssente, alabirire famire ye, alabirire maama we oba taata we, alabirire baganda be, naye ate Bambi ne weekanga nga afunye ebizibu nga bino. Kati kankulekere Jamilah osobole okuba nga otegeera ki omuwala ono ekyamutuuseeko. Likinga, commentinga, subscribing. Mamemba onsabire nnyo, tebakirizaamu bifaananyi, tebakirizaamu vidiyo. Ni mulwadde naye nja bannyonnyola. Mulaba wano, mulaba awo waggulu eccupa eringa ya 20. Mulaba wano bannongoosezza, nja babuulira ebyabadde wano. Bannongoosezza ne bateekamu akaseke mukalaba, asuubire nti akaseke mukalaba bulungi. Akaseke mukalaba kalabe, akaseke mukalabe. Munansonyiwa bye mulabye, nze mukyala munnamwe temuntya. Akaseke ako wansi eyo waliyo akacupa ako kayambako okuggyamu obutwa bwe nalidde. Naye
be bano abantu betukolera. Bambi numizibwa obulumi nina bungi naye banongoosezaamu obutwejjo. Nja kuba bulungi lwakuba mbeera yange teyeeyagaza, sobola ttambula, nina olukindo. Baana mmwe bwe tukubangayo omwaka gumu n'ekitundu tudde ewaka, ebyo mmalako contract bye bitutuusa wano. Nfa. Essaawa gye baleko amanya mpitibwa Kulati, ndi wano Saudi Arabia. Ninako omuwala azeeko mwenyini bokisi yange n'agamba nti olina obuyambi bwe wamuyambako, naye nga bwe wayamba ku mukyalo oyo noono mbadde nsaba tuyambe bwe ngenda okukuleetera olabe embeera gy'ayitamu, obulumi bw'ayitamu, tunoonye ku bantu be, tutambuze vidiyo ye okulaba nga afuna obuyambi era obwenkanya, kuba bino ebintu bisukka. Ate nga kampuni y'omuwala gwe wataasa mwe yayitira era yeyo kampuni emu bagiyita Alaska International, esangibwa ekabuusu, kati kivudde ku ono bwe ngenda okuweereza kitange ng'ate ye bamumaze n'okumulongoosa. Bamulongoosezza, abasawo bamututire bamulongoosa, naye nga ne gyali talina buyambi kusobola kufuna bwenkanya. So kati nsaba otambuze vidiyo eno tukole ekisoboka tuyambe ku mukyalo ono. Hello. Assalamu alaikum. My name is Jamilah from Uganda. I came in Saudi Arabia 2019. It was October 29th. That's the day when I reached in Saudi. I started working in that day, but I got some problems in my house. When I complain, they don't even solve our problems. I reached to the extent that even right now I'm admitted. Before admitted, I was operated. Yeah. But I think it was poison. Because the first time when I arrived here, the doctors asked me, what did you eat at home? I told them nothing. They took me to the X-ray. From there, immediately they operated me. Yeah. Assalamu alaikum. Manya gange nze Nakivumbi Jamilah. Natonya e Saudi ennaku z'omwezi 29 mu gwa 10 2019 omwaka oguwedde. Mu kyumba kye mbadde nkolamu tubadde nga tufunamu obutakkaanya ne mukama wange, naye nga buli we nkubira ofiisi tebannyamba. Natuuse ne ku ssanti we njogerera ndi ku kitanda, naye nga tebannampa kitanda, basoose kunnongoosa. Bambuuziza ekibuuzo kimu nga naakatuuka, biki bye walidde? Ne mbagamba simanyi. Ne baŋŋamba okay, tugenda kulongoosa, ko nze ki ekinnuma? Ne baŋŋamba twagala bulamu bwo bwokka, ebisigadde tujja bikubuulira. Bwe tutakulongoosa kati oli mu bufu, kwe kusayininga. Okuva awo ndiko olukindo lunene lunnuma, bantaddeko n'olupiira mukama wange. Naye nze kye nsaba kuyambibwa, azilonga azimponye. Kibona basazeewo kyenjo genda nakyo, oba mpona ne nsigala nga nkola. Nange tojja kukolerera mata g'abaana
naye sidda mu kiyumba kye nabaddemu. Naye banteeka buteesi ku mulyango. Gwe nabaddeko nnyinza n'okuzirika kuba wommanyiiwo. Amaanyi nkakamakake n'eddoboozi ndyongeza. Olabike nti ompulira bulungi mukama wange. Naaba musanyufu ng'onnyambye. Nsigadde nze Nakivumbi Jamilah okuva mu kampani ya Alaska International Limited Uganda. Esiŋŋaanibwa Kabuusu, Lubaga. Bulanki yaayo eri Saudi bagiyita Alususu. Jamilah eddwaliro lyali baliyita Hero General Hospital. Ye baliyita Hero General Hospital. Location nagikuwadde eri. Genda ku layini eri waliyo location gye nakusendekedde. Eddwaliro lyalimu naye obudde buno takyali online. Wabula kakuweka audio ke yayogedde kalabika kakyalimu mu ssimu ng'ayogera ennaku z'omwezi yajjira e Saudi naye kati taliiko. Nsabire nnyo tebakirizaamu bifaananyi, tebakirizaamu vidiyo. Ni mulwadde naye nja bannyonnyola. Mulaba wano, mulaba awo waggulu eccupa eringa ya 220. Mulaba wano bannongoosezza. Nja babuulira ebyabadde wano. Bannongoosezza ne bateekamu akaseke mukalaba. Asuubire nti akaseke mukalaba bulungi. Akaseke mukalaba kalabe. Akaseke mukalabe. Munansonyiwa bye mulabye nze mukyala munnammwe temuntya. Akaseke ako wansi eyo waliyo akacupa. Akacupa ako kayambako okuggyamu obutwa bwe nalidde. Naye be bano abantu be tukolera. Bambi numizibwa. Obulumi nina bungi naye bannongoosezaamu obutwa ejjo. Nja kuba bulungi lwakuba embeera yange teyeeyagaza, sobola ttambula, nina olukindo. Baana mmwe bwe tukubangayo omwaka gumu n'ekitundu tudde ewaka, ebyo mmalako contract bye bitutuusa wano. Nfa.